Shira mukyala wa maanyi nnyo era erinnya lye alikoleredde tebimuguddeeko bugwi alikoledde kubanga wa myaka 8 abadde ku TV era kye kimutuusiza wawaali ne space eyo the TV ngiyingidde ndi mu myaka mikulukulu mivubuka bwe nti nali mu mupiira gyange eyo kuba buto mbadde mupiira buli omu alina paathi ye naye mutuuka nga omuntu akusingako popularity oba akusingako oba fame oba akusinga ssente teba competition musobola okukola mwenna mwezimba naye nga nze Shira muwanye ekitiibwa era mwagaliza byonna gyali mu birungi kubanga mmanyi ambition naliko mu bulamu mmanyi ambition ze mmanyi kyayagala okubeera so njagala abituukeko atuuke yonna gyayagala okutuuka era ne famire ye banye ekitiibwa okusingira ddala maama oba kuyita ani Koni kyakuyisa kitya no tekirina kyekyamupisa by the way kituufu yakuyita Koni yampita Koni naye tekirina kituufu kyekyamupita kubanga era enviri zonna zirina zaaliwo ezityo kati mukanya mutya mukkiriza mutya okubanga bakuga nti opponent wagenda kuba grenade nokkiriza naawe ogende mu ring edda kaali katego nze yakamusuulamu omukube nze yakamusuulamu kwegamba ali ojjukira bye ekyegglaasi wano mwali mu ring nze yakamusuulamu bambi yabigwamu nga tabitegedde Welcome to yet another edition of Share with RKB. Thank you for watching. Thank you for commenting and sharing. Hope all is well. Nebaza Mukama Katonda bakumi nga muli balamu ate ane bagamba nti bwoba osaba Mukama Katonda okutambuliza bulungi obulamu osookera naawe kuggwe kubanga bagamba nti ekigambo ekitaliko kikola kiba kifu so kyosaba Mukama okozeeko ekikolwa Mukama omusaba akuwe ssente naye ofulumya onoonya omulimu ofulumya okole tonoonya mulimu gwe wasoma era gwokka naye gikuli okumpya osobola okutandikirawo mpola mpola ate n'obanga na guli gwe wasoma bwe gujja okukusanga waliwo omwana mulenzi alina degree ennungi ddala first class naye shoppingira abantu bintu ajja n'akugamba Madam Ruth biki weewetaga wiiki eno n'omuwa list n'agenda mu katale n'abishoppinga bulungi nnyo nakasero mu owino n'abikuleetera bwe n'omuwa akasente so nga bw'alina n'omulimu guli gwe yasomera gujje nawe osobola okutandika mpola mpola n'oye tomanya Mukama ayinza okublessingira awalala ate gw'obadde olowooza nga siweteeka omukisa gwo Nova Natural Organics nziramu mukutegeeza nti omwami alina enviiri z'akaweke kozesa hibiscus fuwa bulungi nnyo ddala sanirira enviiri zirabike bulungi ddala ekirevu wamanyi nekwamu n'ebirevu newankwadde omugenyi wange ye ki yakisaniridde bulungi naye watuwa balina ebirevu nga biringa kaweke nga bikutte biri kuli kutama kasuku olina ekirevu ky'akaweke hibiscus fuwa mukko kisanirire bulungi ddala kitereere bulungi banaffe ba Nova Natural Organics abagamba nti ebintu ebiri natural temulimu byonna biriwaawo okukyusakyusaamu kusimanya njagala kuwerukamu totawaana bikozesa because bikusigaza ng'oliko natural. So today with me nina omwana omulenzi kusabibwa mupiira muyimbi ndoza kankoma bisigala jja bitunyonnyola balinga nagamba taata mwami mufumbo jja bitunyonnyola so gwe naye ye Rickman gwe tunaye olunaku alright so kuba ate nga tunyumyamuko tuwayamuko ate lwaki nedda Rickman. Yes. Sayinza okuba okukkirizako kujjako notulako mu kamera yange olunaku olwaleero. Amiina nayinza okubeera wano. Saba obuuze ku balabi bange ba RKB. Abalabi ba RKB mbabuuzaako mwenna mwebale kubeerako mwebale kusubscribinga mwebale kulaba mwebale kuwagira. Ekyakabi. How can you describe yourself? I would say a simple person. Yeah. I like simple things. Sagala kweteekako nnyo mbeera. Embeera yeekweteekako. Embeera ennoonya naye sagala gyeteekako nnyo. Nze manyi erinnya lyokka ya Rickman. Amanya gamatuufu ye gwali? Manya nze Derek Dungu. Weddira ki? Neddira Ngeye. Omusajja wange ye? Gy'emirembe gy'olina egyo. Osomedde wano okulidde wano? Someddeko wano nensomerako ne Sweden. Sweden ogendayo nga wenkana ki? Nagendayo 2013 myaka 15-16. Ng'omaze wano secondary? Nga ndi kumpi kumaliriza. Guno omupiira gwo gutandika ddi? Omupiira ne music kiki ekyasooka ku byombi? Mupiira badde passion badde
Kirooto gwaddala mu family gyenvaamu y'abasambi ba mupiira y'ababasi ya sports. So mupiira ndowooza ngambe kuba buto kuva ndoza myaka nga 5-6 awo. Wow. Tulabe tumanyiiko mu family abali popular mu mupiira. Mzee wange yali musajja musambi wa mupiira coach coach ali eyo awangalire Germany ne US. Yasambirako mu KCC, yasambirako mu Bell, yasambirako Luzira, ye mwami Kabuye Patrick. Mami wange Namuddu Sarah abakirako mu NIC Munich ne Uganda Railway, I think. Yeah. Uli mwana wakumeka? Zasooka. The first born. Baga nti bwela first born emirimu gyonna gibeera ku ggwe. Tobeerako mwana oba muzadde mini parents. Kyali bwekityo naawe? No. Ekiriwo ekityo. Akulira nnyo ne jjajja wange. Naye nakulira mu kibuga. Jjajja wange yali kyalo kyaffe kyali mu kibuga. Kye kiruda? Twali awo Bakuli. Ku bitaala awo nnyini awo. Waawo wali Sebankyaye we yali ngaawo. Bakuli ku bitaala. Nakulira awo ne jjajja wange, mama wange. Street smart. Batusa kulira kibuga awo makkati awo. Noba nga tutegeera kibuga. Era twalinyako ne ku taxi z'ebibiri. Bazitanga Dudu. Dudu. Nga kayo kyaka plate ako. Twalinyako ku Dudu. Nusu 2 paka mu kibuga. Ng'ogenda kukola ki? Ngenda kusomera Nakasero primary. Ng'oluusi otambula mu kibuga omwo mwonna oba ng'olinnyawo. Nakasero we yali ewakyali era? Kasero primary. Weeri ddewo era wennyini we yali weekyali. Ebiseera bye Nakasero yali etya? Amasomero agayogerwanko muno mu kibuga nga buli omu atya. Nakasero Buganda Road Kitante. Era nga bw'ogamenye bwe gati we gaali. Nendoza baali ne Shimon. Kati Nakasero yonna gaali ga UPE. Nga sente nsamusamu naye ng'emmotoka ezikima abaana okubakima ku ssomero nga Pajero, eseera ezo Pajero nga ze Pajero ze zeetala awo. Abasinga balinga baana bazadde babe bakulanduza mu gavumenti. Kale weewuunya essomero lya UPE ya muntu ateesobola naye ate yeesobola yatuteyo abaana. Ate abantu abaga ati obakonya bukonya naye abantu abalina ssente batwalayo abaana baabwe. Ndoza lyali ddungi, essomero lyali ddungi. Mukulaba okwange primary naye era primary yange nasinga gisomera awo so siina nnyo naye nga lyali ddungi. Amasomero ago gaatanga okuba ne beef nga lino olibwana gundi ono otakwatagana n'amasomero eki. Nakasero yalinga erina beef naliriwa. Twali bato sikiwa nti twaliwo beef awo naye ndoza mu second Old Kampala yabeeranga ne nako Old Kampala yabeeranga ne beef ne Lubiri. Beef Lubiri, Kaseke, Kololo, Mengo. Nga beef ebeerawo eyaddala. Kati nga kyekibatta? Simanyi. Abaana bannange bweranika ku uniform akayuniform kabi akoona kale bano fe tusinga abawala abalungi fe tusingayo. Naye nga byaddala mwesanga ne mukkubo ne mwelwana ne mwefayita. Old Kampala kyali kikambwe nnyo. Old Kampala kyali kikambwe nnyo. Wabairayo omupiira nga ne poliisi esobola okujja ng'olutalo lubeera lw'amaanyi. Ndoza wabeeranga na ku line up y'omupiira. Naliko omanyi ali mulenzi mumpi nnyo mutono ebiseera ebyo nga nsanyusa nnyo abantu wekiyingira ekisaawe. Gamba akaana akampi ako naye kakola kikasala kasamba bulungi. Nga DOP wange. Kati. Anzise. Kati. Kagenda na kunsalamu. Kati nga bambi nsanyusa nnyo abantu ebiseera ebyo. Era nanyumirwa nnyo essomero eryo kubanga twalinga nga baserebu mu ssomero. Mulya byanjawulo. Mutuuka leeti we mwagalidde. Omusomesa omuddamu. Taddanga abasomesa baali bakambwe mu. So biki byewakolanga ebiraga nti oli celebrity Old Kampala? Old Kampala gwali mupiira kusinga kuba nalinga nnyo nakulira nti Old Kampala Bakuli. Kati ng'abantu abasinga era bammanyi awo era nga tuvaawo ne tugenda ku kasaawe ne tusamba. So nga ndi popular ne mu maaso g'abantu.
nenga gwali mupiira okusinga music yali tannaba kujja. Music mutandika nga ndi Sweden. Ali nsamba mupiira nenfuna injury y'amaanyi vivi nenkola surgery nga ngenda kubeera nga sisamba kumala mwaka mulamba. So nintandika music mpola mpola nga gezesa awo serebe TikTok teyaliiwo twali ne Snap yali tennaba kujja. Snap yali ezze, Snapchat yaliwo, kola bu video noteka ku Instagram awo ne bakuwagana gamba osobola nno nofulamu awo ekibuli n'ogamba kanyingire studio. Nimba lwange nasooka okukola lwali mu Luswidi baliyita Venner kutegeeza mikwano. Manyi obeera mu Bulaaya oyitaganya emikwano. Lwaki? Mangu biseera ebisinga obeera wekka. Nagenda mulanga ndinze obeera wekka wetaaga emikwano. Kati ngeze ensinga Sweden bo teboogera nnyo Oluzungu. Oluzungu balumanyi naye bakuliza nnyo olulimi lwabwe. So ng'ekyo kyokka kyokka okufuna emikwano gyogera Oluswidi oba Oluzungu kizibu olina oyiga olulimi. Kati kya inspiring okuwandika oluyimba era nalwandika mu Oluswidi. Ne bakwano bange nasoma nabo. Mukwano gwe nasoma nabo bamuta Ahmed yantwale wa mukwano gwe omulala producer producer kati producer wa amaanyi. Nenga wati babeeranga ne bu studio bwa communities. Manyi studio bateka buli community baneka studio bubeeranga nga bu gundi bubeeranga baita social bantu bakubana bavuka bakungandira social centers. Tuwabeerawo studio tugenda tukolamu awo nga byabwerere. Nalukodinga ne Nachi okusooka. Nachi wa Luganda? Olwo kati Nachi ate lwaki omuteeka mu Luswidi? Banabitegeera eri? Na just nalukodinga recordings demo. Naye nga yendaba nga kibulamu ttaki yewaka. Wenajja wano December 2017 nengende wa Atin nayongeramu nakijjayo bulungi kibeera nga kiri perfect. Limba lwe nasokota olw'Oluganda era ne lukuba nnyo kubaawo toddanga mabega. So ekitegeeza luli olw'Oluswidi wali olukolera beeri wali tolukolera ffe? Ali ndukolera beeri. So lwali lugenda luti olw'Oluswidi? Okyabijjukira? Mbijjukira. Vene come sona vene komago yawo. Emikwano nga ogiyita nti mubeere bonna mubeere bumu. Vene comer vene stannar vene go kitegeeza emikwano gijja gisigala mikwano gigenda. Sweden wagendayo n'obeera n'abazadde bo oba ali wekka? Nali nzekka. Nali nzekka era kyekimu ku kintu ndowooza kikuwa experience mu bulamu. Nekikuwako ne perspective y'obulamu endala. Nolaba ku bintu ebirala, nolaba abantu engeri gye beeyisaamu. Omwana we Sweden si omu n'omwana wa wano mu ndowooza. Nsobola okugamba nti mu ndowooza oba n'ebikolwa ebisinga omwana wa wano kati emyaka 15-16 aba mukulu nnyo mu ndowooza. Lwaki olowooza bw'oti? Nti wano abantu bakuba hustle. Tusanga omwana myaka 13 nga tandise okukola. Okukola tandise okuyamba ku bazadde. Ebintu ebityo. Naye eri emyaka egyo oba mwana kizibu nnyo kati n'omwana kati wano nali mu Bulaaya lumu nga njala kuweza ku mama wange sente. Nga mama Omuswidi. Nga njala kuweza ku mama wange sente nangamba omuweereza zaaki. Mama Omuswidi? Nagamba yeeyo omuweereza zaaki. Takola? Ye alina okuweereza. Alina okuweereza. Namugamba siba ebitwe bibiri. Waffe biralamu. Birala. So enjawulo ebeerawo. Nti omwana we eri si omu. Naye ate ekinjawulo ekiriwo nti wadde eri bagamba nti boononefu biki naye obuntu bulamu bwa eri n'engeri gye beeyisa mu kale engeri oba kinnyonnyola entya ey'obuntu. Ak'obuntu ke balina kanjawulomu. Kandi balina empathy nnyingi, balina sympathy, baagalana, bali genuine. Nti abaana basinga bakula bali genuine. Tebalimba nnyo wano tukulidde mu kulimba. Abaana balimba wano. Tukulidde mu kulimba, olina okulimba naye eri twagamba babayigiza okubandooza
mazima kisanga nnyo omuntu era omuswidi abazungu abo solo mugamba nti ewaffe tusula miti nakkiriza kubanga amanyi mwana takola kalimba ndowooza kyewabakola si gwe yakudde ebbakuli kati awo kyekyo oyogedde ku maama omuswidi ate maama omuswidi ajja akyatya mu bulamu wo maama omuswidi bw'otuuka mu nsinga eyo ng'oli nga tonnaweza myaka 18 19 tosobola kubeera wekka so okufunirayo omuntu akuyambako yali anyambako yali musomesa wange twafuuka ba mikwano nga musomesa wange asomesa oluzungu n'oluswidi tufuuka ba mikwano nnyo naye kati ne mutwala nga maama tekyali official tekyali tebyali byakuwandika mpapula nti biki just twetegera bakuze n'ewaka nti omuntu omukulu nga mukyala omuwekitiibwa n'abala maama wo but okusettlinga in ne Sweden okubanga wali mwana muto olulimi sigamba nti olumanyi settling in how was it easy for you kyasiba okunyanguyira nza mupiira omupiira gukuwa emikwano okuyamba n'okufuna ezo omanyi omupiira gubuildinga bingi bibuildinga character engeri oyisaamu n'abantu jjukira mu batiimu olina okusoma embeera za munno n'omanya engeri gye musobola okukwataganamu so omupiira gwannyamba nnyo okufuna emikwano nga sitaaga ginoonya olwo giri mu ttiimu n'okusoma n'essomero essomero ekyansinga okunsomesa nga kuyiga lulimi n'akasente bagaba akasente olyanga mwani bagaba akasente kusomera kasitosoma buli mwezi gugwa kuwa ku sente bakikola abaana basome kubanga genda obugenzi sonje batagenda kukuba gyoli emmere yowereere ng'olya bulungi osoma n'osoma ne bakuwa ne ku sente oyinza obutasoma kizibu nnyo obutasoma oyinza n'okwagala odde mu class oleme kuva mu ssomero so ovaayo ddi okudde ne Uganda Udde Uganda nakomawo 2020 awo mu covid obanga gwako nakoma 2021 nga mu April bikirayo kyekikuzza eri oli bulungi twakola nnyo mu covid omwo abazungu baali tebaagala kukola manyi bayisa etteeka ne bagamba kasita n'okololamu obukolozi bakuteka waka tokola just self discipline abazungu gye balina nga newawuliramu kantu katono be kati takola newobeera nga oba okolola oba okola ki atisi ojja kukolera mu kikonde naye ng'ogenze okole ki ofuna akasente ako n'akasente so twakola nnyo awo then 2021 tandise okukakkanakakkanamu nenzija nalina okuba ne performance olwoyimbidde dda kati oli muyimbi ddala awo ebbanga liyiseewo nga ndi awo kuva 2018 awo kweyongera mu maaso nyina ennyimba ezikubye Yanaaki Wakanda Basotunyumirwe Bango Cinderella Cinderella yajja luvannyuma Good Night nga zizo zikuba so nga stampinzeewo nti ndi muyimbi then 2021 nali nze kuperforminga nafuna mu kaholiday kalongo holiday aka Easter kangendeko e Uganda ne weba weekend njogemu nkomewo nfuneyo kashaawo nkomewoko nenzija yali azze okumala ennaku nga 6-5 malawo omwezi onyumiddwa omwezi nenzirayo ko nga nzira wenkomawo olani akutegese mu nsho gye wali ozzeemu kyeyo yali performance yali ya club yali club Kayeni naye waba gira mpolampola nebitakwatagana bulungi tubeerawo tutambuliraawo kyo teyabeerayo nsho teyaliyo naye noonyumira bunyizi bupate then awo entandika okuba nga nzija wenzirayo mpola but okudda bwe wakomawo ke Uganda ne bwalekayo Uganda kifaananyi kye wasanga bwe wakomawo Uganda lingi manyidde nnyo kozi gamba ogwasooka okudda ebiseera ebisinga kati ebbanga linagenderamu bula nali mbeera mu kibuga nga tewali nnyo kikyuka ky'amaanyi
naye bwe nakomawo era butono nnyo oba bukyuse si byamaanyi niito tulabye obulabi katwali tukyuse bannange bitono nnyo byali bikyuse kubanga twali tuddanga buli December almost so tewali nnyo kyamaanyi ndoza kyenyinza gamba nti kyali kikyuse just ndowooza usanga baganda bo nga bakuzeekuzeemu bakazini abo naye nga flyover flyover ye twaliwo nga tugiraba ng'etandika pozi so kati osigala omwezi omulambo gwali okola ki? sigala omwezi omulambo nali ndi awo nga neebuzaabulizawo neebuzaabulizawo mpola mpola bikwasaganya mpola mukwatagana ne Shida bbanga eryo era yenzimu ku nsonga ezansigazaawo ng'oli bize bambi kati netandika okujja nga wenzirayo paka bwe twasalawo nti ki bino bitawaanye byokugenda ate n'okomawo ate biki ate mudda ku ssimu then nensalawo nkomewo nga kimakinga sense okuba nti okomawo nodda ku ground n'okola ne music nga wooli dana abantu okuba nga okuba music n'ahiitinga wano e Uganda nga ate toliiwo ate omuntu yandiyagadde okubuukinga owe Nakasongola tasobola kugulira tiketi ate ekuleeta ate akufacilitating ebiki so nensalawo nga neŋŋamba owaayi music osobola omukola nagwe emyaka negiggwako nga tukyasobola kukola ki kutuula mu bantu noyimba bango baali waniko bannaaki ng'emyaka gigenze naye wakanda naye bisigadde obulamu sobola otambula kituufu nti newegiba myaka 5 osobola okugenda n'osoma n'okola ekintu ekirala nakanzije ndabe music eno engeri gyatambulamu wano ku ground tugeze okukola nga tukikwasaganya nkitegedde wano waliwo okubeera nti oli eri Sweden naye music wali Uganda ate ng'oyagala asinge kubuuminga Uganda ku challenges kizo wasangamu eyo embeera like you okubanga tuli mu ggwanga ate nga music omusindika eno sina challenge y'amaanyi gye nasanga sijja kulimba saakuba nnyo aso mu music nakuba olimbo lwasooka lulinaaki ne luhiitinga nga siriiwo nalulirizinga nga mu January video mu February nagenda okudda mu December nga lukyaliwo abantu bakyaluwuliza nga ndi mupya kale nebbanga era kyekimu ndowooza ku challenge nasinga ofuna mu music yali emu nti nakuba olimbo lw'amaanyi nnyo nga siriiwo abantu bampereza video buli kaseera ndaba bampereza video abantu bajjamu amasaati mabaala bawanika ebbango ebiseera ebyo ndowooza byalina bya campaign mu awo nga abantu balukozesa nga ndi awo mu ka apartment kange ate essomero nga kale nawuliranga essanyu naye ng'obulumi bw'akasente obwo music oyo ebiseera ebyo nali sibirowoozaako nnyo ebyessente kubanga yalinganga nali nkola nali nsoma nkola nga nsamba n'omupiira nga mbeera occupied so nga sibirowoozaako nnyo ebyessente naye nga just feel eyo nti toliiwo n'okujja performingamu abantu kitegeera omuntu wa appreciating ekintu kinenge ekikuzaamu amaanyi so yenza ye challenge gye nafuna gye nnaakafuna mu music ndowooza yeeyo agwe tolina kyolabye abaana nga bayitamu haso ofuna hit memanyi era ofuna hit n'okugizaako si byange okitegedde olwo ogenda ddi okuzannya zino ensi zetuwulira endala mbiwulya buwulizi kusambira omupiira mu UK is it true nti olina teams ennene z'osambireko like Manchester kyali kirooto ky'okusambira mu Arsenal ndi muwagizi wa Arsenal nnyo era omuntu yenna alina ndowooza asamba omupiira ng'ayagala nnyo ttiimu ye ate nga n'omupiira gusamaza kiba kirooto kusambirako ttiimu kyokola ki gy'oyagala naye unfortunately nafuna injury y'amaanyi nebanga enzija ku mupiira ndowooza saatwala serious rehab eyo rehabilitatinga vivi nerisigala nga si kyekimu nga lwengezaako okuddamu osama ate nfunawo ate ekirala nenkola surgery nga 2-3 ku 2 so n'ebiseera bino so osambamu nga ne bakyali bange nsambamu ne buntuntu buli kimu kigenda bulungi naye time eyongerako dakika nga 3 kweyongera waggulu ntandika okufuna pain so naye nga nasambira mu Salvador nsambira mu Gunilse Salvador yali mu division ya 2 Gunilse twagijja mu division yokusatu tutwala mu division ey'okubiri ye ogwo omwaka gwe nabalira namu evivi gaali maddu
Manduge gani makwata tukola bulungi nnyo nga tukulembedde tebatukubangamu mu training nendwala nenga njala sama mpira gwa Saturday nenegumya nenimba coach awo nemugamba nze ndi bulungi olwalira ku pitch nantestinga mwana nampa kapiira nantwala match nga game tujiwangudde billing emu wabula dakika nga 10 bana katano ko kudduka bwenti nempuliranga ipita nga kantu kali akakutuka mu nasigala mpominga mu mpola nengamba kale kyenko kino kikyenkoze bambi yasigali madu mbwagazi ba mupiira nebe bibaawo katonda abayi nenge ekintu kyakutegekedde kati ate nanzija mu direction eyo nantwala mu ate gye tuli so you don't regret living omupiira kinnuma nnyo ntisaatuuka ku potential gye nali nsuubira saatuuka ku level gye nali nsuubira nze nga nze tinaye njala kusambako professional football oli mu Premier League naye saatuukawo so kinnuma era ebiseera ebisinga ddaawo no banze sijja kulimba nti music nti kuva buto nali njala kuyimba nti kikyali ekintu kyange mazima tekyali bwe kityo mazima nakulira mu family ya mupiira tulowooza mupiira buli Sunday ku makya naye yali extended family buli Sunday ku makya ogenda okwira Maria gabe ebikuzuukusa nga bali awo kabalaza bakojja baffe bawakana bakayana nga babaayo zino zi Euro waliwo nga TV ka black and white bakateeka mu lujja ne mutulaawo mwenna buli omwe waka mupiira wow so abantu bakeera ku Sunday ogenda mu church mukera mu mupiira tukeera ku mupiira nga tulina ne tiimu tuwetiza n'okubeera tiimu nga ya family wow so kiruma nti saatuka mwe nali nsuubira kutuuka ne mupiira naye tebinnaggwa kuba kati njala kubeera coach kutendeka tiimu ki Arsenal Uganda Cranes KCC ezo satu qualifications ezitutusaawo zirina sinazifuna era njala nsooke malize abantu abasinga mbagamba nti okuyimba ngenda kumalira mu 2028 gy'emyaka 10 mu kuyimba awo then pursuing ekyobutendesi ye plan gyenina naye walinga okyasamba omupiira wateekawo ku mbeera ganti oyala kuyingira Arsenal like wateekawo kalino kankubuulire manya abantu oluusi ebisinga nange bwentyo bwe nali nga mpuliza emboozi z'abantu edda nga tuli baana bato tusamba omupiira ng'osanga omusajja n'agamba nze nali nkuba omupiira naye vivi nali ngenda wano bwenti nali ngenda mu ttiimu bwenti the coach wange yali yaŋŋamba mweyo wiiki enyininyini we nalwalira yaŋŋamba aliwo abasajja bava Fortuna Dusseldorf ttiimu ye Germany bazze kubalaba alina gwe nali nsamba ne bali bamuyita Aidin naye asamba kati alina mu liigi ya waggulu ku Sweden n'aŋŋamba ti abasajja bagenda kujja wiiki eno nga opportunity y'amaanyi eyo wiiki mwe nalwalira eyo nyininyini era tebandaba ate otakwali weetegese bugamba kati wano nfiirawo tebandabako so opportunity zaaliwo naye ebyo bibeerawo mu bulamu Katonda aba alina osanga alina kyeyampa osanga nandibadde wakabi nnyo naye ate nenfuna ebizibu ate ebirala ebisinga so webale kubeera positive buli kijja olabiramu ekiri positive and then tesa kubeera mu bavubuka by the way praising kikyamu kyokka kyabalabye at that time nga tuze wali eri ku Sheila how did you meet Sheila? We met in 2017 or 18 before that's when we became friends when akubeera Nach yali 2018 so I had the Nach song before omukwano gwange yamunconnectingako nangamba awo yajja kuyamba ku music biki ntandika okwogera WhatsApp nti building a friendship nakolako ne interview ku Skype then ngamba nja kujja when najja Kampala nja kujja ku station nenzija ku station meetinga tuuka ba mikwano ebyo nakuyambako promoting music nebibulira awo bwe nadda nebibulira awo okubula kutya like losing touch bwe naddayo Sweden fulemu na continuing then tuddamu okubeera nenga tusigala twogera nenga si nnyo kiri awo just bya hayi kyekiriwo tewali but not constantly nti twali tunyumya nnyo no so tuddamu okumeetinga 2021
Nezine emirimu emirala twamitinga naye nga si nnyo nti just byakwerabawo. Hi. Awo 2021 I think twamitingira ddala. Nafuka manager or marketing manager, promotion manager. Twatandika mpola tugenda nga bamikwano era tuyingira relationship. Then nagamba by the way ndi mu music biki oyimba njala kuyamba kubeera manager wo na strategizing tulabe nge tukola kitamuzamu musical na tewali buzibu. Netandika okukola bwetyo mpola. And she's good. So did it work for you okwanga promoting at the same time I think a girlfriend? Yeah, it worked for me nti kiba kitegeeza nti omuntu gwokola naye akwagaliza kuba ku mutima. Yaba akwagaliza kuba ku mutima sigamba nti alina kyayagala okufunamu. Yeah. Abakola kyammwe. Excuse me, abakola kyammwe. Yeah. So nakifunamu ti nalina omuntu nga anjagaliza nga nyamba naye nga njagaliza. So nga tukolagana bulungi. National treasure tata we yamurifaringangako. Watya kwatanga kintu gumanyi nti kyagwanga. Nisawa yonna amaaso gonna gatunuulidde ggwe. Now amanyi abantu mwetegeera buli omu yeetegeera mu ngeri ye. Respectinga kyekisinga obukulu. Respectinga nti kubanga nsobola okugamba nti nze njagala kukola kino naye nagamba njagala kukola kino nogamba kale tubiveeko nze saagala nange saagala. Naye twali twagulinga nti ki kubanga mumanyi mu music bw'oba okola oluyimba olabanga lwe lusinga era ofuluma studio booti nti nkikubye ogamba ye naye okutuwa okulala oba eriiso ddala osobola ogamba newekiti kasobola osobola okurespectinga ekintu ekyo notafuna hard feelings oba osobola ogenda mu maaso ti Sheila asobola ogamba nti manyi Rick teze kayimba bwe kati koleka na kayimba kubanze nali sikiriza muntu kumpandikira luyimba. Why? Nga mmanyi nga mmanyi era nsobola okuwandika ennyimba zange zonna nzeeyo zewandikira. Naye Sheila yantroducingira kubanga yaŋŋamba nti olaba Beyonce asinga okuyimba mu nsi yonna olaba mu credits bamuwandiikira balina ba songwriter kati gwani ndeka bakuwandikireyo akayimba. Olwakuwani yali Dr. Brain. Dr. Brain yawandika Aizulu. Yaweereza ennyimba nnyingi yaziwezanga demo naye Aizulu lwankwata kubanga nti ekyo nali sikisobola kiwandiika naye bino ebya rap bino biki so kinali mbirivinga nti era ne kati wali asobola kumpandikira rap era omuntu yenna yina mpeereza nti olimba nti lwa rap writer teruwera na second nnya ndojjako bujja. Naye bino ebyokuyimba nempulira olima neŋŋamba oluyimba lwakabi kubanga challenge ate nga bwe nayingira kati mu industry nentandika okwagala nnyo okuyimba kuba nali njagala nnyo radio kati nga njagala nnyo okwemulating ekintu eti nange njagala nnyimbeko. So nenyimba Aizulu ne luvaayo bulungi kati okuva olwo ndowooza ne direction yange ntandika okukyukakyukamu. Sheila akukyusiza olwo. Sikyakuba nnyo rap nnyo kiri awo tandika okwagala nnyo okuyimba era nekinkwatirayo naye ndowooza n'emyaka ndowooza ogenda okula tandika okuba mubiri nti nenyimba zino eza buli bango naki bintu bya bulijjo. Omanya Rickman omukwano gukyusa omuntu aza okukyusa mpola mu mukwano kati nakuteeka mu kitwalo nga mbutuufu kyakulowooleza kirungi ate kikolera. You understand? So twakolagana bulungi. Twali tiimu nnungi. Pressure yajjirako. Twali nnyo pressure nnyo y'amaanyi nze manyi nze nzikiriza nnyo mu omuntu ng'omuntu. Kyobola nga nze embeera mu relationship ebaddewo byonna byonna kasana tutandise nga tutandise bisigadde byonna byonna biba background noise kasa tutandika tubatandikidde awo wetandikidde kulingiriza nnyo ate ki so sigamba nti waliwo pressure y'amaanyi era abo bintu bibeerawo bigambo biki kino naye love yanjawulo nti omuba mweyagala n'omuntu mwine engeri gye muba nga mwetegeera
So twakikwasaganya mu ngeri twali tunakikwasaganyaamu neera tekigaana kuba omanyi omukwano gujja ate gusobola okuggwaawo nesi mu bubi eki era nkyesinga okusanyukira nti tetwayawukana mu bubi tewali yagamba mbu bikinze twawukanye ngenda kukola kino nze kankole kino yawukana bulungi twategeera nti omanyi tekireka kigaana tegeera kubanga tewali muntu akeera ku makya leero n'agamba twawukane biganye twakitegeeza nti mugezezzaako kyemugezezzaako ne mulaba nga manyi waliwo factors ndowooza zitakola ki eziganye ne kigaana so tetwayawukana mu bubi era tuli nti mwewalana oba biki nti mwewukana ebyekikulu nti wembanga nnyina kyenjagala nga manyi nti Shira asobola okikola oba nyina omuntu gwe nnoonya nga manyi nti contact eyo yagirina nja mukubira essimu mugambe nti kino nebweki era naye waba alina kyanyi era asobola okuweereza ne waba nga tagambye nze asobola okugambayo kyali wange nti gamba Rick kino bwekiti nze Shira simusemeranko one on one naye olabanga akana akawala akalungi akalina omutima ogwagaliza omutima omulungi maybe abantu abamu bayinza okubanga manyi buli omanyi tosobola kubeera mukwano gwa buli omu tosobola kwagala buli omu so ebintu bwe bityo bibeera nti omuntu aba abeerako ne bakwano so tosobola kubeera nti buli omu yekyaliwo but you miss her. I can feel it. No, sijja gamba nti kubanga kati Wendy kyemayi naye gyali ali musanyufu kibiki of course wabeerawo ebintu by'omisinga twakitegeeza bw'oba tebimisinga ku muntu kyo twategeeza tebyali byaki tebyali bya ddala ne wabeerawo ebintu by'omisinga naye nti oba okudda emabega omanyi Katonda naye si kye kintu kyentunuulira nti kyendiko nti manja nnyo omuntu n'omuwa eddembe lyeno n'omuleka mirembe gye so nange Wendy ndi musanyufu era kwegamba kiina ne lesoni enjala gye kyampa ekinyongera ne motivation ey'enjawulo sobola okubeerawo nze nga nze tisobola okukola ebintu byange bwenti nga bwe mbyagala mu bulungi bwabo bwe bati manyi wobeera n'omuntu ebiseera ebisinga olina ebintu byetasobola kukola kati nsobola ogenda nenenya booda yange kati Ricky wa Shira alinya atya booda sobola linnya booda kubanga nze ngamba abantu ebiseera ebisinga kisakola linnya kumalako mirembe emba njala kulya Rolex nga waliwo twagifumba wali wabweru nja kutambula ngende njera Rolex yange saala nnyo okweteekako nnyo mbeera kuba nandaba bati era ne wentula ku booda nze siteekako bihuudu simanya biki kubanga booda means of transport nemotoka means of transport weba egenda kunzija nentwale wali n'omuntu omulala kyegenda okukola ki umukolera wewa wabeerawo omuntu ayagala okwetusaako ebirungi n'okubeera mu mbeera ennungi naye banna abantu mubeere mu live within your means teweetekako nnyo mbeera ojja tomera be real kubanga naye kikuwa emirembe gwe nga gwe omanyi olwe stressinga nti kati nze njala vuga Range Rover njala kubeera mu Range Rover naye nga tokisobola ogenda kukola ebintu ebirala ebinakukola ki ebinakuwabya so mulivinge within your means mweyagale olinnya kaboda genda wali omanyi nze ebiseera mbadde sirinnya nnyo boda kubanga nga nzitya nali nvuga lumu nali traumatized nali nvuga lumu nensiba ku bitaala nali wano okufeyawe nali ne mukwano gwange bamuyita Ivan ali Bungereza Saalongo ne tusiba njala bitukutte waboda najja n'atuyisako katono bwati yali yakayitawo bwati katono nga yakasiba kitwera ne kimusenawo twa oh my god kati okuva olwo ne ngamba nze yali ntuuko eri mu motoka kikusena ne ngamba siriddamu boda siriddamu ne kati ennaku zino mbeera bize nnyo oluguudo lwembeerako lubeerako traffic w'amaanyi odde mu motoka odde mu Uber nyoka boda shida sha 15 ng'otuuse gy'olaga naye mukoshoninga bw'omulinnyo mugaato ontwala speed manyi munawe ofuna abantu kati waliwo abantu osobola ofuna owa bodawo manyi omuntu kati nga boda osobola okuvuga obulungi omugamba n'ofuna ennamba ye twana n'omukubira kuba mu building ne relationship n'omuntu oyo tamanyi kiki ky'oyagala nekyotoyagala so naye era yajja okukuwaayo nga waliwo akunoonya omubi
ali okatuze wali ku nsonga yaffe yani eya Sheila onsonyiwa okukirwako ennyo naye njagala waliwo omuntu alina okuyiga mu nsonga eyo olw'ensonga nti sometimes abaami baagala nnyo okubeera nga bali waggulu naye kati mweno scenario tolaba nti Sheila erinnya lyalidde n'okusinga erya Rickman naye olaba nti omuntu aba alwanira space agamba nze musajja nze nnina okuba waggulu. Nedda abantu kyebatamanyi nti omukwano oba relationship si competition. Yes. It's not a competition. Si byakusinga. Yeah. Awo abantu bafunira ensobi. Si kusinga omukwano si kusinga. Kasaba nga mwetegedde nga mweyagala. Kuba okweyagala kwe kweyagaliza. Yeah. Kwe kwagaliza. Okweyagala kwe kwagaliza. Nti Sheila mukyala wa maanyi nnyo. Era erinnya lye alikoleredde. Yes. Tebimuguddeeko bugwi. Alikoledde kubanga wa myaka 8 abadde ku TV era wamutusi kimutusiza wawaali ne space eyo. Yes. The TV njiyingidde ndi mu myaka mikulukulu. Mivubuka bwe nali mu mupiira gyange eyo kuba buto mbadde mupiira buli omu alina path ye. Naye mutuuka nga omuntu akusingako popularity oba akusingako oba fame oba akusinga ssente teba competition. Kiriza. Teba competition. Yes. Musobola okukola mwenna mwezimba. True. So abantu balina kitegeera. Abaami bakitegeera abaami abasinga alwanira ddala nataka n'okupulinga okussa wansi. N'afuna akasajja ku mutima olw'okuba omukazi alina. Osanga n'abasajja bakulu ddala nga ye alwanisa omukyala n'atuuka n'okuba nti nno amulemesa ne office gy'alimu amuzze wansi because alaba kati ssente alina nnyingi. Naye era kigendera n'eri abakyala era oba ate ng'olina ng'osinga ku mwami. Manyi abasajja kye basinga okwagala kiri kimu. N'oba nga omusinga ssente ne respect. Ne respect ekitegeeza nti muntu kumugulumiza ate kukola kiguye gubeera wansi. Respect kwe kwetegeera. Omanya nti ono omuntu kino embeera ze bweziti no yakyagala kino takyagala nakituyisa kino kituyisaawo ne mwetegeera ne mwewa ekitiibwa. Nti nze spaces nyingi ze natuukamu ku lwa Sheila. Abantu bangi bemmanyiza ku lwa Sheila. Nti ne bwe twayawukana nasigala abantu mbamanyi sigala mikwano gyange. Tegeera. So sisobola kuddaawo kumwogerera kumubifinga kola biki. Era ze ne tuba nga tuli eyo nga si mawulire si biki. Nti Sheila kino ngamba tosaayo kikyo kubanga abantu tomanya abantu ba recordinga n'okurecordinga omuntu ajja n'agirawo n'ateeka n'akurecordinga n'oyogera byogedde n'abizze eno so naye nga ze Sheila muwanye ekitiibwa era mwagaliza byonna gyali mu birungi kubanga mmanyi ambition naliko mu bulamu mmanyi ambition ze mmanyi kyayagala okubeera so njagala abituukeko atuuke yonna gyayagala okutuuka era ne famire ye banye ekitiibwa okusingira ddala maama okusingira ddala maama mwanye ekitiibwa sirabangayo ndowooza ng'ogyeko kubanga maama ye maama wange ye wange naye waliwo omuntu gw'osanga n'akuzaala n'akwagala nnyo mu ngeri ey'enjawulo ate ng'omukyala oyo omukyala wa mirembe nnyo ate mulungi bitya nnyo kubanga nze nalina mikwano gyange awo nga tujja ne tuzannya geemu ewaka najja ajja obuzi n'afumba n'aleeta juice ng'ayagala kufukamira ngamba bandaye tekikola maama najja n'afumba ng'ayagala kufukamira ngamba tekikola ondoozo olaba picture she is the most disciplined respectful lady I've ever met. Thank you for the flowers omuwadde bambi. Mukyalo mwera ddala ekitiibwa nnyo era Allah ng'akkiriza ndi musasula. Amiina. Kubanga yandaga okwagala okw'enjawulo nnyo era mwera ddala ekitiibwa ky'amaanyi nnyo era kizibu nnyo okuwetawo n'obanga wayiseewo omwezi okubeerako kasimu ne muzamba myoyo otya ndi bulungi ati abato gye bali nti gye bali. Mukyalo mwera ddala ekitiibwa ky'amaanyi. So girlfriend gwena omupya tebimukola bino galaba okyali ku family enkadde. No. Kubeera ku ndowooza omumanyi bw'omubeera n'omuntu amanya embeera zo naye namanya embeera ze. Akimanyi nti nze njala nnyo okuwa abantu ekitiibwa nnyo era naye kenyininyini relationship gye nnina ne mami we yanjawulo kyankubira nambuza kino era wabaawo ekiganye
mukubira nti mami kino wekiti kibanga tugenda mu maaso so sikiwa nti akirinamu obuzibu era takirinamu fana ndibadde ngamba takirinamu obuzibu kuba naye amanyi omuntu gwe njogera naye amanyi embeera ate nga teri muwala yenna atatunulira kushira n'agamba I want to be like her batono nnyo amanyi omuntu gwenkola ki gwenjogerako akimanyi nti toli omukyala wa mirembe kimanyi naye yali amumiitizeeko akimanyi nti mukyala wa mirembe era naye ne watusanga ku kkubo nga ndi ne girlfriend wange tubuuzaako muli mutya muli bulungi muwala wange oli otya so takirinamu buzibu esiza mubeera kumpi mweyinaanaganye no twegwako omanyi kampala mutono nnyo ene kibuga kinene naye kitono abantu osanga nga ssaako mwemanyi after breaking up tuite break up tugite break up. It's not a mutual breakup. So to wale heartbreak? I wouldn't say so. Honestly, kubanga ngabe nagamba nti break up tejanti nkera. Teba break up era mama mujja kukola ki? Because I wanted to help a young boy out there. Aita mu heartbreak right now. Nenga byalowooza ko kwejjawo the depression ya hit. Kintu yenna mububuka ali eyo bamulenzo bamuwala. Tokikolanga kankubira emyeyo mingi. Ejiri mu nsi ejijja okukwatagana n'ogugo bantu bangi tokolanga ensobi eyo n'ojja mu bulamu bw'ensi eno olw'omuntu anti no yabantegedde kati tokikolanga kubira twali muntu kizibu nnyo osanga omuntu nti yabadde mu relationship omu kuba bwe yazaalibwa era ne babanga babadde ba high school lovers era mu eyo process eyo before nga tebanakwemanya babeerawo abantu just ono yalonda ono ne batambulira awo naye tokikolanga bambi tewejjanga mu bulamu bw'ensi eno lwa mukwano kyemmanyi bwe waawo omukwano gw'amaanyi kyekintu ekisinga amaanyi mu nsi yonna nti omukwano gw'amaanyi nti omukwano guyimiriza entalo lwa laavu ya nkiringanga kati nga Gondo yayimirizaako olutalo yali Pele I think Pele yayimirizaako olutalo obe Nigeria Pele omusambi w'omupiira lwa laavu ya n'abayeekera laavu gye balina omupiira ne Pele bagamba agambye kale so omukwano gw'amaanyi nnyo nti gusobola okukozesa ebintu ebyenjawulo either ebibi oba ebirungi naye ofubanga nnyo okola nti omukwano gukukozesa ebintu ebirungi bakuyita ani Koni kyakuyisa kitya no tekirina kyekyamupisa by the way ekituufu yakuyita Koni yampita Koni naye tekirina kituufu kyekyamupita kubanga era enviri zonna zirina zaali bwezityo yali reference kiringa nga omuntu banaagamba naye embwa yeeyimba abakuwaanye so n'abantu omanyi nsobola kumanya n'embeera z'omuntu omanya nti omuntu oyo ye bwakola ki oyo bwatu waali nenze emirundi gye nasanga mwami Frank Kashumba mirundi ng'esatu ena hello awe tukoma hello hi nadda kubye nenzira kubyange tegeera so sijja gamba nti kinombu yakikola bwati biki so internet yo ogihandlinga otya kuba internet bajinjigiriza kuva Sweden somero era kyemmanyi era Ministry of Education webanga weeri ng'ewuliriza ng'eraba banemuyigiriza abaana kuba myaka nga 12-13 cyberbullying nenge gye bamwandolingamu baffe babituyigiriza Sweden nti bibeera kubanga omuntu asobola butakuyigiriza nti kugamba nti kola boti ne boti naye nakyogerako lobanga okola ki ng'okimanyi nti kigenda okujjanga ki weetegese kubanga nsobola okubeera ku internet kuno nensanga comment nengamba oli awo toyinamu wadde n'ebibiri otawanya butawanya tomanya agiwandiise naye nga mabega wagiwandiise mwana muto talina wadde n'olwataano n'essimu ali ku ya maama we okitegeera so tolina nnyo bitwala ekintu ekiyinza okukuluma ennyo bwetukira omuntu gw'omanyi akuli okumpi wagamba ekintu demotivating ekisobola okukuluma n'ebino ebya internet bino ebya bulijjo nga muzeeyi wanagamba ebyokuyimba biveeko tosobola ekyo kyeba kyamaanyi nnyo ddano omuntu gw'otamanyi gw'otalabanga nako alirwa n'oba nga abalaba waliwo beeyita bagundi critique waliwo abasima analyst esimanya biki takumanyi tamanyi ki kyoyitamu kukola kyokola
kubanga buli omu aba ne opinion yate sola mugaana gikozesa naye gwe kyomanyi gwe mu bulamu obwo nekyotambuza buli omu aba kati nze music mukola era namuyingira nemmanya kati business nengola naye amazima si ye passion yali eyange kuva buto nti nali nazaalibwa njala kuba muyimbi music yantomera so internet yo jandolinga bulungi nnyo nkimanyi nti buli omu byasanga byayogera ate nze waliwo oba kati ngeri gyentegeera mu internet ne engagement waliwo omuntu wakola comment ne mugenda back and forth no driving engagement nejja kupost noyisaawo gwe kyoyagala okuyisaawo nti oba olina olimba olupya lwopostinze omuntu nakomentinga awo commentinga si nnungi nemuddaawo nemwejerega tebapickinga interest post netambula nenze kizibu nnyo okunsanga nga nkomentinga ebintu ebi mbiraba kubanga abantu natural abantu tuyinamu ako ka competitiveness tuyinamu n'akako okujereegereza kabeeramu mu buli omu sobola okulaba ekintu oba ekisesa noyagala otekewo okujereegereza nenze mbiraba nembyogera bwogezi mutwe gwange nesikolaki nesitabisaawo kubanga mmanyi engeri gyekikola ki gyesobola okuaffecting omuntu waliwo abantu banjawulo osanga omuntu nga eyo comment egenda kukola ki egenda mu driving oba gwe mu depression oba yette bakola ki so buli muntu ali eyo before kuwandika comment eyembi kirowoozeeko so okulowooza gwe nti byakusaaga nti genda abantu bagenda seka bagenda kulikinga naye ng'oli tomanyi kikyagenda kuyitamu oyogedde ku kintu nti comment emu yokka eyinza okutwala muntu mu depression omuntu ayinza okuba nga yayambadde amanyanyumye gwe noleka omuputinga down neyekyayira obulamu bwe bwonna nebutantulaniye ddala taddamu kubeera atandika okulowooza bintu birala bingi nnyo olibaddeko mu mbeera ng'eyo embeera eyo nafuba nnyo okulaba nga sigibeeramu weewaawo osobola ofuna challenge nti naye nze kati nze nfuna ebintu ebindistractinga bingi nnyo oba oli awo waliwo akuyisa eno manyi nkola mbeera nnyo ne mataka ne mami wange waliwo ettaka erikuyisa eno waliwo abagenda okuba akapiira eno ku bayani waliwo wano training wano ewamasiko ku gym wano ku radio so distractions ezinzija bwebyo ebintu nyingi so era ndowooza kyekintu ekimu kye mulina okukola abantu abali eyo nga we distracting funayo hobby ezo ezibengaginga n'abantu kubanga nze waliwo ekiseera ekyatuuka nayita mu kaseera ako kaali kazibu nnyo internet ng'entrollinga nnyo naye nga ntraininga ku KCCA nga olutuuka eyo ng'essanyu libeeraawo kyekiriwo gerere tugenda kuba ne mudda mu mboozi ndala ya mupiira n'obeera distracted n'okolaki notabirowoozaako naye nga of course wabeerawo tough times era tezisobola kubulawo naye nga we distracting owuliriza ku music genda meetinga ku bantu kola ebintu ebiri productive manyi olwokola productive obanga ewewa merit olwokola ekintu nga nekivaamu ekintu ekirungi wewa merit mu bulamu notalowooza bintu biri negative abo nabakwano baffe abakuweereza ekintu nga manyi ddala kiri negative about you nanakiforwardinga gy'oli naye wabafunanko abo bwe batyo nzimanyi abantu abasinga ndowooza abambeera close bamanyi sina nnyo mikwano mingi nnyo kiri awo mbeera n'emikwano gyange naye ndowooza najyo gintegeera nti Victory bwakyo oba nti nsobola kuba nekyali nitubeera awo olunaku lumu bbiri wiiki era taddamu kundabako ng'ate ndi mu birala nnyo era ndize n'eggaali nyina abantu abasobola okubeera ku ggaali bangi nawe olina eggaali ngamba nyina abantu abasobola okubeera ku ggaali bangi nnyo era nga nataze muno okweralula mbu genda tandika nakutambula na ggaali nyinza okukola omutawaanaano naye sikikola kubanga nsiri bwentyo ndi loona ng'emazima ndi loona nze nabeerako mu nju kumala wiiki emu nga ndi Sweden wiiki emu nga sifulumyi wadde nga siwali mbuno kyoba ki nga just ndi awo byankwata nendaba series zange nga kamera omanye Sweden eyo osobola okufumba emmere ku Sande nekutwala paka ku Sande ogitereka mu fridge ogitereka noteeka mu freezer obugumyako obulya nga ndi akaduuka kambeeranga awo wemanya yagulayo bu cheese balls awo anfuluma mu kijaketi kyange ngenda nenkomawo wiiki namba nguli munda nga ndi munda naye nga tewali nnyo oba nyina ekizibu oba nyina biki nga tumaliza internet waliyo comment ki eyasinga okumenya omutima mu eyo period oba nayo gyojjukira comment eyasinga okumenya omutima
about your relationship? No. Tewali particular comment kubanga era biba byeddamu byebimu. Wali particular comment awo nti esobola okumenya omutima naye manyi obeera n'omuntu oba omwagala. Kati nze ne bw'onvuma n'ogamba nti ndinga kino nkola kino biki kiba tekinnuma naye bw'ovuma omuntu gw'oyagala kiba kyanjawulo. Kati ebyayinza bisinga okumpisa obubi nga bavumye mwagalaawo. Okay. Ebyo biyinza okuyisa obi n'ogamba ate omuntu tabiriimu. Nze muba mwagala vuma muvume nze. Okay. Yeah. So mukwatagana mutya ne Shakib? Shakib munabyamizannyo ate socialite. Okay. Ayagala nnyo ebikonde ate n'obulamu buno obw'abasereebu abulimu. So ndowooza ng'engeri gye twakola ki twakwatagana mujjo mbadde nga mulaba nga tweraba twebonga nako kyekiriwo naye nga tulina nnyo mboozi awe etugatta nnyo. Naye okwatagana ndowooza kati okw'amaanyi kwadde kwa kikonde kino ekigenda okubeerayo. Ebikonde obimanyi? Ebikonde nakulira bakuli. Bakuli ebyo bya street ebyo kwekubakubamu webityo. Naye bino biri professionals. Naye biri professionals abizannyako naye before. Twalinga ebbakuli awo nga wabeeranga abatraining ebikonde ku makya aliwo n'abatraining omupiira. Kati nga ab'omupiira bate banaakujja nga wabeera ab'ebikonde ng'ogenda n'obeera mukaawo n'okasukamu ku shadow ne bakwatiramu ku paadi coach awo. Ab'omupiira bwe bajjanga ozisuula wali ng'odduka ng'ogenda mupiira. So n'abantu be nabeerangamu babeeranga abikonde emboozi ze banyumya za kaafu ate ono bakoze bw'ati. Ne mu Sweden omwo na trainingayo kwanza wiki ng'emu. Na trainingayokko nga gym endi kumpi nnyo ey'ebikonde. Ne trainingamu so no just okuba nti ndi athlete nti ndi wa byamizannyo. Nakyo nakindriving okuba nti mbiyingira. N'abantu bensinga okubeera nabo bakyali banga basinga bonna babikonde. Yeah. Omanyi kiyinza okufuuka akagendere nga bwagenda mu muziki. Kwani muziki wagenda we just but you know you got sikiraba sijja kulimba nkiraba nti sobola okubayo ne fights bwezityo naye sikiwa nti nsobola ogenda professional. Kubanga kirubirwa kyange nga bwe nagambye olumala okuyimba ngenda kusoma butendesi. Kyekipassion gye nnina kuba ne muzeeyi wange naye mutendesi. Guno gwekuba mulundi gwakubiri nga mukwatagana ne Shakib? Loli yali grenade. Yali grenade. Naye Shakib yakuba grenade? Nze yakuba grenade. Shakib yazanya ne Kazola. Yali Kazola? Yazanya ne Kazola. Nze yakuba grenade. Kati ffenna tuli ba champion. Buli omu yawangula fight ye katugenda kwesanga. Grenade. Naye kakati noza feeling yali awo. Tewali nnyo feeling. Tewali nnyo feeling. Bibeerawo before the fight naye ndowooza nze nali determined. Wakubanga sport wakubanga muntu gwolamu nti you know yalinnyako mu ngatto zo. Bino ebyaliwo before the fight gundi ebeerawo emotions zibeera high n'ogamba omusajja ono yantusako n'obulabe. Obulabe? Nyumiza. Twali mu baala bagiyita Lateraza. Nali neshira ebiseera ebyo. Kati tuli awo in fact nali tugenda genda out olunaku olwo. Nga tuli n'engeri yo ebbaala yali kumpi ne wetubeera. Abakwano be ne bamwesibako naawe jangu dakika 3 ssaawa emu tugende nga omanyi ekintu nga kigenda kubeerawo nga zitukifiiringa. Nengamba kale tugende dakika nga 3 wanaawa tuveeyo. Tuli awo nga grenade ne banne bajja ne bayimirira awo kumpi ne wetwali. Nga tewali abaliko buli omu ali ku bibye agenda. Kati waliwo abavubuka bano nali nabo bakwano bange ndowooza nga balinamu embiranye ne grenade. Kati bali mu drama waabwe nga ffe tuli eri. Kati yaninganga setting yalinganga sofa wano wati nsikoze ka square nga tuli wano wekiti. Kati nga bo balinganga bali distance ya mita nga 2-3. Kati batandika ndowooza okugenda naye nga sibifaanako nnyo. Bali waliwo akavuvugana oba beevuma bakola biki. Kati ngenda okulaba katandise escalatinga kavuvungano. Kwe kujja okuyimirira ku sofa waggulu ndabe ekikola ki ekigenda mu maaso. Kati nali nakamirawo nza sekendi nga 3 n'okuwira ekiro ekikuba
pa mu face yali glass neza whisky ba wano ne mpitako wait kati mukumpitako ne kuba ne gwendali naye wano naye yamukuba kuba yete amusala yazimba buzimbi kuba netugwa ene mabega omwana we gwangali ngali yeah jukira kati nali naye nga nyimiri yes kati ngenda okulaba kiringa wamanya kyekigenda maaso ne mugirano bwenti ngende ndabe kyekigenda maaso omusajja bwalina okukola ekigirasi ne tugwa wansi nga wansi awo akavuga ne katandika ne twebuukira bikinga omusayi gutonyanga mungi ne bibeera waawo nga wamanya obusungu emotions nyingi tugenda kukola ki tugenda kwenoonya olwoga muno mulwanira ki anti simanyi kubanga nze gwolwanidde kyobuukidde ki nze bankuba egiraasi ne kitegeeza ki bankuba egiraasi n'ensala kati giraasi bwe yajja nga omanyi reaction kati nga omuntu wanakuba oluyi oluddizaawo ba giraasi kati mukugwawo enti nensitukirawo nenzijja ne mukwataawo ne bagira babokisa ne bajja bouncer ne bajja naye eddoza yali atesera ne babouncer mbu nawulira atesa ne bouncer n'amugamba ngenda kukolawo simanyi ensasagge biki anyway ebyo bibeera bamumanyi buli omu alina character ye kati mukanya mutya mukkiriza mutya okubanga bakuga nti opponent wagenda kuba grenade nokkiriza naawe ogende mu edda kaali katego nze yakamusuulamu omukube nze yakamusuulamu kwegamba ali ojjukira bye ekyeggiraasi wano mwali mu ring nze yakamusuulamu bambi yabigwamu nga tabitegedde yabigwamu nga kubanga niwe twali tumediatinga tufunamu ze meeting awo Kenzo yabirimu nnyo Kenzo yabirimu ng'agala tumediating baleeta option mbu akube show sente zivaamu azimpe nabagambirawo nga twakatula mu meeting tutageke ekikonde otyo naye agamba n'atya era bambi atya kati ebyo ne biyitawo kati Katonda wamumpa twalino station yemu tona n'amunkwasa ng'omwewulira mu kikonde nensaba fight otyo nensaba fight buli omu amanyi amaanyi ge bwe gakoma buli omu amanyi amaanyi ge bwe gakoma ng'osaba fight n'abamukuwa nga tuli mu maaso ga mpewo awo nga talina wasobola kukola ki kugaanira kati oba ani yamupika bambi ndowooze kubanga teyakkiriza nnyo awo yagiri yayebuzaabuzaamu naye n'abanga akkiriza kati ndowooza waliwo oba yamukola ki yamupika bannaye n'amusuula mu katego kennyini yamusuula mu katego natraininga weeks nga 3 nno fight eyo kinene nnyo traininga weeks nga 3 n'owulira nga kyekyo kati kya Shakib osuubira ki kya Shakib tutraining nze Shakib muntu wa bikonde nange interest njirina tebiriimu beef tebiriimu star sport so when is it nga 3 August 3 guno omwezi ogwa August 2025 ku MTN Arena kuyingira mitwalo 2 mitwalo 5 tables akakadde ne million 2 so waliwo ne bafighters abalala bagenda okubeera kabava mu Zebra boxing club alaba bava mu clubs ez'enjawulo waliwo n'abamanyikiddwa waliwo n'abafangoni abagenda okubeerayo so muzannyo gwa bikonde tewali beef wadde nze ne Shakib bye tuyombangako wadde kubanga tetuddanga kaawo ne tubeera na mboozi mpanvu koziko wano mu period eno tusobola okunyumya ti towaayi traininga webereremu kubanga bintu bya ddala nange mwendi so abantu basubire ebikonde ebinyuma luli lwali lulwana eno guno omuzannyo gwa bikonde abaana bagamba mwali mulwanira muwala abantu balina ebintu byabwe naye balimba buke nyini okyogedde katwala twali ofuna obusungu buli obw'eggiraasi nze anti kuva ne kati nkyebuuza kubanga nze sirina mboozi na grenade si mukwano gwange ge mazima twakola oluyimba ffenna 2019 oba eyankuba yali atin producer wange kyali wange yeyandetera n'okukola oluyimba naye nze kuva dda nga manyi waliwo omuntu gwolaba character ye nga temusobola kukwata ntisobola kubeera bakyali era yasooka nankubira nebuzaabuzaawo nti tuyankola kana akayimba nga sikedi yange nga mpanvu kibikini negezaako okwebuzaabuza naye nanyiga eppeesa lya atin te atin ng'oluyimba yalukoze
bati ni mchali wange nnyo tetwogera nnyo buli kanaku naye your friends my friend so nga satu tugenda kubeera Lugogo MTN Arena August okay MTN Arena tugenda tuwagire team Rickman tubeeyo n'abalala bajje nze team Zari nozanya kujja mpagire nja kubeera kusaidia Shakibu tewali buzibu team Zari tewali buzibu bana muzanyo gwa bikonde tewali beef tewali ki naye muzanyo gwa bikonde nnyo twe respecting amanyi abantu ebiseera ebisinga bafuna ebintu nga bino ate batandika okuyingirira ate n'ovumoogerera ebintu ebiwanvu respect weeri bafighter bonna respect weeri buli omu respectinga munne ate twemanyi tebiri mu byabufuzi okay buli omu respectinga ndowooza embiranye eriwo eri ya Arsenal Man wo embiranye wamaani otadde ango ndala kati awo kaya embiranye eriwo ayina diyo pinyinza okutamulabako ku lunaku olwo anti waaseno Arsenal Man mujje muwagire Arsenal munammwe Ekman Odegaard yagenda kubagana naye kati mulaba awo bonna bagenda kubeera mu koona yange era banaye mwambale emijoozi gyaffe mujje tokikola so Gatumba bwoba weetunuulidde Rickman muyimbi ekikufuula kyoli muyimbi oba musambi wa mupiira wawa osinga okulaba talent nsinga giraba musambi wa mupiira naye nga bwe nagambye nti music yantomera ate ne vivi lyanzijamu nnyo naye nga abamanyi bantu be nali nsambyeko nabasinga abali mu Super League nali nsambyeko nabo waliwo n'abaana kati bakula beegomba nze nga nsamba mupiira kate bamaanyi nnyo bali mu nsi zaabweru basanya ku Uganda Cranes bato bange basinga so kizaamu amaanyi era nti wakusanga n'agamba oyo yali amupiira akola agumanyi tatu ezo zitegeeza ki z'olina tatu eno nagifuna ku birthday yange eya 2023 2023 egamba ki eno Psalms 23 okay the Bible verse the Lord is my shepherd dala nnyo verses kati eno yo ya Luswidi eri eno etegeeza ki egamba mu Luswidi kiri stick to toppen of världen där änglarna leker res det efter varje smäll du har en ängel på din axel tegeeza nti yimuka ogende waggulu w'ensi eyo malayika gye zizannyira buli lwogwa weyongera osituka kubanga olina malayika ku kibegabega kyo time yejja ndabako n'ennaku z'omwezi time yejja nazo ziri kati eno no weapon formed against me shall prosper Isaiah 54:17 eno anti wange yajogerako olumu I think ndoza kimanyi nakimanyi niye yajogera nenjipikinga twalina conversation oba yali kuki I think I was going through some stuff oba jjajja wange ndoza bayafiira I think oba bwe nafuna injury I think it's between those two things kati nenjogerako netwogera nnyo my auntie ali awo musirise tetwogera nnyo ddala naye nga kati oba twali twogera kusino bamumpa nangamba no weapon nenjitekako so naye tegeeza kinene nnyo mu bulamu bwange eno Psalms najagala nti erina message ey'amaanyi kama musumba wange erina message ey'amaanyi nayo ndala nsuubira okukolayo endala era naye nga era zijja kuba ndowooza verse za Bible okujjako wano wa mutabani walijja omwana siina naye walijja ngomutaka ku mutima wano ku mutima ate ya madamu yo gitekawo ddi era madamu ajja kubeera no ku mutima kubanga omuntu aba akuzalidde omwana babyanjawulomu oyagala baana bameka ayagala nnyo baana bangi naye madamu ye agamba ayagala 11 ate ggwe 3 4 yayagala tiimu ya mupiira anti ngejje ngenda okubeera coach otandikewako okukocinga akasente konako nagala tuwega tukatwala aka coaching aka agent aka manager Gatumba mamusabayo akapela kapela kakayimba ki Wakanda Uganda no limba lwakuba nnyo bambi naye ebiseera belwakubiramu naye si performing nnyo so ndwawo nnyo oluperforminga so limba kikale mpayo olala nalwo omanyi abantu bebasinga okwagala lobompa
abantu basinga kwagala ndoza naye byewunyisa osobola ogende wantu nga baagala Cinderella, osobola ogende wantu nga baagala Naaki, so n'ogenda ne bakusaba era Wakanda. Nze wabadde Wakanda owange ne kati oyinza okumpa Naaki oba Cinderella. N'ebbango naye kati kyengenda okukola ngenda kubawa akapeera kakayimba akapya akajja. Ate katamanyi. Nti mubeere nga mwasooka kawulira wano. Okay. Kagenda katya? Agamba namusanga natete ku bitaala nga tebinnataate. Mwana wa kisaakaate, tata wavuga Benz alina ssente. Akulidde mu Booki, toto wa Lodi ne maama we Boosi. Zinale Lukyolo, nali lastinga nyumyawo mboozi. Yangamba pose atalina atafumita lindaazi. Bwe kiri. Konze kanoonye Booki, nfunemu embemba lwenjo mubamba. Bwe kiri. Kyokka yagala abanziga. Bwe naagifuna tomanya nanziga. Bwe kiri. Nali nkagoba ku bbala nga ndifata boyi nfunemu enazo. Wow. Olwo nalona luyaye lungi. I love it. Akayimba bakayita Gaali. Nakakoze n'omwana mupya banja nnyo okuwa abaana abapya platform. Mwana mupya ayimba bulungi nnyo, anyimbira bulungi, bamuyita Steve Music. Okay. Era anytime soon, probably next week, ajja kuba video, ajja kuba infilmate. Jafumye lumu ne video at the same time. Wow. Yeah. Abaana abalenzi abaagala abakyala abakola bubaka ki bw'obalekera? Sizagala mukyala alina ssente, saagala abakyala basaba transport. Awo boogenda Semba. As in? Omuntu nga yakolamu tebamunoonya bunoonya. Akusanga. Ewe bibeere ebyeddala. Obanga oyanoonya omuntu specific nga agala kunoonya muntu nti yakola muntu naye abagenda kukozesa. Okitegedde abagenda kukozesa naye batakwagala. Oba olina ky'omwagalako naye abalina kyakwagalako. Naye omwesanga obwesanzi ng'omuntu yakolamu n'omusanga busanzi ne mugwa mu mukwano, abiba bagenda kutambulira bulungi. Hobbies ki z'olina? Hobbies mupiira, kuyimba, kuwuliriza music. I think byebyo. Byokola mu biseera by'eby'eddembe? Kuwuliriza music. Njala nnyo music ali slow. Mpuliriza nnyo music ali slow. Then okuyimba nako nakuyingira kati nkulimu nnyo, njala nnyo okuyimba, nti creating ekintu ekyenjawulo. Okay. Yes, then omupiira yo passion kubadda. Bambi. Yeah. Thank you so much for your time, Bambi. You're welcome. Bali kukiza tulabako wano ku RKB. Wankubidde ne erinnya ne linkanga ngamba. Nanze nazaalawo. Nyina okujja. Bambi, thank you so much. So what you twadde olunaku olwaleero atakumira mpeera bankumire. Ruth Kalibolo Bwanika. Until next time. Ciao.